lumu ekintu kyeyetisse batuuse okumulangira nti waliwo akiseesaamu si kike n'omutwe si gugwe gwakozeseza kati ekimutwala mu DP biki byagenda ofunayo lumu. Naye nze siraba buzibu mu nnongosereza z'ayagala. Anti naye bali abakosa abakulu badde balundanga bulonzi mukwano gwange Salima ng'akwatamu ekintu kati lumu ate ateekamu obuwaayiro baleeta amannya 3 simanya ate akuta ekyokubiri eno wali agenda atule mu parliament kati bamubuza lumu ofaaki bw'oba oyagala bwa president emiti yanavaayo ndaba lumu nga gwe bagenda okuba embooko bino by'okutambula ekiro bino lumu akozesa mutwe gwe kuba yatutegeeza nti yali ne ba UPC ne boogera mbwera yabitegeera kati bw'oba oleesemu ne bya DP anti agenda ayita mu bibiina byonna ebiri ku ludda olwabula gavumenti nga akuŋŋaanya endowooza zaabwe kubanga bamuwalivu akuŋŋaanya endowooza ku nsonga eyo. Yes, kati DP agenda mu yaani bana kyekibuzo weekiri kati DP zirimu bajigiramu ne bloko 2 DP eriemu DP yafuukanga walukuba yogenda wani bloko 4 abakulembeze balimu bameka talimu omu ambu yawamba bamugamba mbu kungulu kuno wakiragala naye munda birala kati lumu bw'anaatuuka ate ku FDC era simanyi wanaagenda kuba ate simanyi yazzeemu ate biki ebirala anti ekirungi agenda ku bitebe oba waliwo owakiragala ate nga munda wakala ndala gyesaga okwogera ekikulu kiri nti kubanga bweba nsujju munda abayeru bweba mmero munda abamyufu ate nambozi yabyogera anti ne tutandika naffe okubyongerayo naye lumu bw'aba agenda mu DP ali mwegumire oba ali mweri enkumbi eyedda naye mumusudiye empola lumu mumusudiye empola mugenda kukubya lumu nze siraba buzibu kunongosereza bakuba akalulu otandise naawe sirinamu kyendabamu buzibu kubanga buli omu ajja kuba mumativu kwekyo onaamalako ne fuutu sojagu